Wasuza otya osibye otya bigenze bitya gwe wenna omulungi atulaba okwetoola ensi yonna. Makya g'olunaku olwaleero tuli Luweero ku kkooti ku nsonga oba ku misango gy'omwami Jakana Nadduli mutabani w'omwami Abdul Nadduli munna NRM era nga y'omu ku bannayuganda abazze bagoberera ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda. Kinajjukirwa nti yafuna accident we yali avuga digi ye ng'ayingira ekibuga Kampala okuva e Luweero. Yamuyisa bubi nnyo era nga details za obuvune bwe tujja kuba nga tuzibawa mu maaso awo, naye ng'ekikulu ti ne taata we Hajj Abdul Nadduli era awangaalira e Luweero naye amaze okubeera ng'atuuka ku kkooti kussa n'omwami Frank Gashumba omu nga ku ba witnesses oba omujulizi ku misango egivunaanibwa omwami ono okuli ogw'okusosola mu mawanga n'okusiga obukyayi. Bannayuganda nabo bazze mu mbeera y'ebifaananyi nga bwe bikyafaananye era nga tugenda kuba nga tugoberera ensonga engeri gye zigenda okuba nga zitambulamu ate paka we tunaafuna embeera y'omusango we gunaaba gwemiridde. So nkugamba nti weekuumire ku mukutu guno mu mbeera y'okulondoola n'okugoberera byonna nga bwe bigenda okuba nga bitambula nga tusinziira e Luweero. Naye nga wano twagadde just kusooka kukutambuza na kiriwo essaawa eno yennyini. Nze Lujja, tovaawo, subscribinga, sharinga, commentinga ate byonna tubeere nga tubifuna bulungi. Mu Buganda wano tewali family talimu Banyarwanda, kiruka kibaganda. Ojja kuvuma, ojja kusula nga obavuma naye nga afumbira awaketooke Munyarwanda nga tokola ki? Batumanyi. We are in Luweero court for one reason. A man by the name of Jakana Nadduli has successfully preached hate against a group of Ugandans called Banyarwanda. Every podcast he makes, he's instilling, basically he's promoting hate against our people. So we officially reported to CID headquarters, and CID headquarters initiated investigations. And he was arrested at the market. So today we came to show our presence here that we're interested in this case. And we are lucky the trial magistrate, one of the bail terms that he gave him were very clear that he should not participate in anything to do with the social media rants. Freedom does not mean insulting people. Freedom of expression does not mean to promote hate against a certain group of people. You can have millions of followers without promoting hatred against Ugandans. Because what they have successfully done with his group is to create an impression that the sufferings in Uganda are being created by Banyarwanda. And he clearly states that Banyarwanda will go with Museveni. Museveni found us here. Museveni found us in Uganda. Even if he's to rule this country for the next 100 years, he will leave us in Uganda. So we are here to send a message to anyone that when you attack us, we are ready to defend ourselves in the courts of law and in any other sector. Is Gashumba ready to stand as a witness in this case? My brother, that's why I'm here. Driving from Kampala to where it's not an easy task. We are going to be here till when this case is disposed of. And there are many we are going to pick up. There are many. This is the beginning. Akunga abantu kusa kubatu bafobolawo. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank.
abeetaaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kw'ossa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze erina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba baweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Siding Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuwulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings, era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala Omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri. Saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40. Eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka, nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera. Paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992.
neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera, naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. Make provision for an accused person to be released on bail. I also agree that this particular offense with which the accused is charged is bailable before this court. This bail is only objected to on 2 grounds. First is that his first surety did not produce an introduction letter, which I must state is not the correct position. The first surety, Shkome, produced letters from the LC1 and Samuel Zulu. This objection is therefore overruled. The other was the likelihood of interference in investigations. But no much details were given on the authority or command of the accused to influence investigations. This objection is also overruled. Bail is thus granted, and the accused, because of his poor health condition that may require out of prison medical attention, however, because of the seriousness of the offense of promoting sectarianism